Kakati bana abagenda e Masaka nga tebamanyi nti Masaka waliyo abasezi. Bano bannannyini mmotoka eno baakiguddeko. Babadde bava Masaka nga bakomawo Kampala bayiseyo mu kyalo eyo mu nsuku z'abantu jjukira wabeerayo obukubokubo. Baba batambula ekiro bali mu mmotoka yaabwe bagenda. Omusezi teyabasaze mu maaso. Omusezi yabayiseeko ng'emmotoka egenda. Ono n'asiba omulundi gumu. Naye yabadde yakasiba bw'ati. Emmotoka amatala ne gavaako, emmotoka n'ezikira. Naye omusezi mu kubayita mu maaso, buli omu omusezi yamulabye. Omusezi yabadde mukadde, yabadde mukazi. Emmotoka yasuzaawo, emmotoka baagisuzeemu. Omusezi ye n'akwata ekkubo n'abulirayo. Nene we buli kati, bagenze okukeera ku makya. Emmotoka yasiraanidde mu kkubo omusezi we yabayitiriddeko. Emmotoka yaganye okuba serefu, gye bava ekitundu tebakimanyi, oba babadde bavaawa. Baka tebabagamba nti e Masaka balya. Balabika tebabagamba nti ebyalo byagala nnyo abantu abatabibeerako. Era n'abasezi basipootinga ennyama eri fuleeshi. Kati bano bagenda kukola nga supu olunaku olwaleero. Emmotoka ne gye buli kati yaganye okukuba serefu, yaganye okwaka. Kyokka emmotoka mpya. Ekisinza okubatiisa nti omukyala gwe balengedde ekiro omusezi ng'abayitako azze okubakeberako emisana zibadde essaawa nga 2-3. Omukyala bw'azze ayise mu maaso ga mmotoka yaabwe n'abayitako n'abanga agenda ku luzzi. Kyokka bw'akomye eri mu maaso g'olusuku akubye yutaani n'ate n'ayita eri emabbali g'emmotoka tazzeemu kuyita bano we bali. Kati bali mu kutya. Bali abavubuka babiri mu mmotoka naye bagamba bagenda kuliibwa. Alabika omusezi abadde azze ekkebera ku nnyama ye gye yabadde aseevinze. Eno bagiyita kuseevinga. Mukimanyi nti baneene abavubuka bannannyini mmotoka eno babakubye ekitambo. Tebakyasobola kuvaawaawo. Kubanga bandibadde bavaawo ne batambula bagende banoonye ku buyambi. Oba osanga bakube ku masimu babadduukirire. Ne bonna bali awo tebakyategeera. Balinze kuliibwa. Kati mami musajja wattu kyakoze kwe kulikodinga akatambi anyumye engeri gye bagenda okubalyamu n'engeri gye balabyemu omusezi. Kamukutuuseeko ng'aluviira ddala ku ntono engeri gye balabyemu omusezi n'embeera gye balimu. Oba kati essaawa zino tebaabalidde nange simanyi. Vidiyo kanjikutuuseeko yiino nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiino eno Masaka. Bwebukeeredde ku makya ga leero nga tuli mu kitundu kye bayita Lukaya, saidi zeno Lukaya. Naye olunaku olw'ejjo saawa zabadde nga 6 ku 7 ogw'ekiro nga tuva emmanga eyo gy'olaba. Naye we nategeeredde nti e Lukaya wali omusezi ate omusezi alina amaanyi. Emmotoka eyo giraba anko, emmotoka eyo yassizaawo yazikidde essaawa zadde 7 oluvannyuma lw'omukyala okutusala mu maaso naye yabadde adduka. Sulabye tunava kusimbula ng'ali mu kitooke ssaawa 7 lwansonga obadde emmotoka ekuba owet naye nga matala gagira ne gakankana oba ng'omanya amasannyalaze gaffe wegasimanya UED simanya bikozi bita we gakola. Naye omukyala yavudde muno n'asala n'adda sayidi wano. Olwayingidde awo twali tulina kugenda eri nga tulege kuba kati eno gyendi mu junction anko emmotoka yazikiridde awo n'amatala ne gazikira. Ssaawa zino 3 n'eddakiika ndowooza 47 emmotoka yaganye okwaka. Saidi z'Olukaya gye tuli tulina okugenda mu Kawempe. Tusigama nti muli mafuta mwegali batule nnamu naye awo gonna ge bayita amaanyi g'omusezi. Omusezi baamubajja mu mutiiki. Kati ekyo kibayita ekitambo oba tebasala ekitambo sekitegeera. Emmotoka nnaamu amafuta mwegali naye emmotoka yazikidde. Emmotoka yaganye okkuba nakati essaawa eno tuli Lukaya. Kati kyemmanyi era leero bugenda kuzibeera nga tuliwe tutyo. Ate eno si emmotoka ennyangu nti gye mugenda okusindika mugitwale mpaka ku main raba. Tuba tulina okuyita mu kakubo ako natutuuka ku main. Wabula ye yayingidde awo
awo ate maaso wali waliwo ebijja kati baganda kyekituufu kye tuba tukola kuba nze ndabanga abagenda okuliibwa ekiro kyali waliwo omukadde ayazze n'atuyitako naye nga akutte akakumbi agenda mu nnimiro ku makya ssaawa nga 12:00 naye nga mu kulaba okwange eyo haiti gye nalabye abadde afubutuka emisinde ngenza okulaba nga haiti y'emu newankubadde buli bwabadde budde bwa kiro naye era omuntu gw'oba olabye oba gwe walabye kiringa ng'omuntu gw'oba omanyi nti ne waba atunudde nga takufeesinzeemu obeera omulaba gwe mbadde naye naŋŋamba nti oyo mukyala si yayiseewo ejja ekiro kozi oli yasoose omulaba ku makya naye ngenza okwetegereza omuntu nga bwe mbalabalamwe omuntu oyo y'omu ye yatuyiseeko ndowooza abadde azze kumakinga sure nti abantu be yasaze ekitambo n'ekitambo kiba kisala batya ekintu ekyo kikyambuzaabuza weebali kyenneewunyisiza bwe yatuyizeeko nakkirira yayiseemu okuba wennyini n'atuyitako nakkira teyatubuuza tetwamubuuzizza kati ate oluvannyuma lw'eddakiika ndowooza nga 9:10 naye teyayise bwe twabadde tuli bwe yayise ng'agenda yayise mu nnimiro mwennyini oba okitegeera yayise mu nnimiro mwennyini we yatuuse eri mu maaso n'adda mu kkubo ne yeeyongerayo naye nga mukadde waliwo omuntu abeera omukadde nga emyaka talina kubeera ng'alima oba kikira kyegamba muganda wange nga ne wabajjajjaawo ne wabamamawo oba olina omugamba maama ennimiro gireke gyesumye nga takyali mu myaka girima yooli kyokka we yatuuse eri gye yabadde agenze ng'atuyiseeko ate n'akyuka n'adda wabula mu kudda teyakomyewo ng'ayita mu kkubo yayise mu nnimiro we yatuyiseeko ng'aliko ka distance n'adda mu kkubo kitegeeza kyekyo kaakati okutambula ekiro ng'ogenda Masaka olina okwesiba 3 2 ziba ntono zisobola okukutuka weesiba 3 2 ziba ntono zo zisobola okukutuka abaami bano oba babadde bavaawa oba gye babadde bava gye batamanyi oba ekyalo kye batategeera Masaka bazungirayo we batyo mulimu ebitundu bye batazungiramu Masaka ekituufu kiri nti bali abantu nze nabagamba bwe mba ngenzeko mu kyalo okuwummula sitambula kiro ate sitambula bwomu never sitambula kiro sitambula bwomu bino musimanya nfulumyeko ngenze wali mu lusoko kufuka nze Michael sisobola ekyo tekisoboka era nowe mba nina bentambule nabo nga tugenze mu kyalo sisemba mabega bwe sibira makkati nze nkulembera nze tonnyumiza jukira nange ndi we Masaka nenze ndi wekyotera siri we Masaka ndi wekyotera kantereezeemu ndi wekyotera siri we Masaka kakati abaami bano bagenze babadde bagenze kukola ki Masaka baroka yaabwe empya bulungi nnyo nga wobawulidde bavuga nga basanga omusezi bwe basanze omusezi emmotoka yazikidde yokka ekiteebereza okuba nti omusezi yabakubye ekitambo jukira bagamba nti bw'olaba omusezi amatala gavaako bw'olaba omusezi n'oyogera omumwa guziba oba Mr. Kenny bali be yalaba oli yali musezi nga mutuufu nange simanyi naye bw'olaba omusezi amatala gavaako kati abana abaami esawa zito balinze kuliibwa eno bali Masaka tukuze tuwulira nti Masaka balya ekyo kituufu kiri nti Masaka balya teri kyalo kisinga kulya na kutiibwa kubeera ku basezi nga kitundu ky'e Masaka era abava Masaka ekyo mulina okukimanya nti kituufu Masaka balya ebitundu ebisinga obungi biriko abasezi ne wabawo ekitundu ekisinga okubaako abasezi abakambwe
Kankuwa ekyokulabirako. Tulina ebitundu waneno mu Kampala ebisinga okubaako ababbi. Naye tukimanyi bulungi nnyo nti Katwe yesinga okubaako ababbi. Ababbi abali e Katwe bateevuunya buteevuunya kuli omuyaaye kati ye Masaka. Basajja battu bambi basobeddwa. Emmotoka mpya, baatula empya, buli kimu kipya, amafuta mwegali fulu tanka, naye bakulaga nti bagaaniddwa emmotoka egaanye okukuba serefu. Emmotoka egaanye okukuba serefu. Wenkoledde vidiyo eno simanyi nti oba abaami baneeno bazzeemu ne basiraanira bakyasiraanidde Masaka. Naye ssebo okumanya omusezi muzibu nnyo, alabika ateeseteese kubalya kiro kya leero, kubanga kati essaawa zino eno bakyasiraanidde Masaka. Oba baafunye obuyambi oba tebaafunye buyambi. Naye nze ngamba bandibadde bakwata ekkubo engeri obudde gye bwabazibeeko nga bavuga mu kkubo ne basula mu kkubo wakati. Bandibadde batambulatambulako emmotoka ne bagireka awo ne basooka ne banoonya akatawo ne bayinza okufuna obuyambi. Otherwise bagenda kubalya bano abayaye nga balaba. Bagenda kubalya nga balaba. Nze mbabuulira. Masaka tazannya. Masaka tazannya era tasaaga. Masaka tazannya era tasaaga. Ate omuntu yenna abantu ab'oku kitundu bamanya nti kati bano bapya. Bano bafala. Kiringanga abavubi. Omuntu bw'ogenda ku nnyanja ng'ogenze ku nnyanja nga toli wa ku nnyanja bakulaba ne bagamba ono. Mu mugamba asembere ewala n'ennyanja. Ennyanja eyagala nnyo abantu abapya. Nze nali nfiridde ku nnyanja ntwala ebbamu lyange eyo emityana leekuba bagita Leke Wamala eyo ennyanja oba leeke ki wala ndooza Leke Wamala. Abaana b'oku nnyanja bali ababeera ku mayanja bo abaana b'oku nnyanja babeerako bagenda ne bakwata amaato ne bagendako kko n'eri ewala. Kati nze munnange enva eno mu kibuga ngamba abaana bakojja bange bakizibwe mututwaleko ku nnyanja Leke Wamala tulabe ku nnyanja gye bavuba ebyennyanja. Kojja waffe yali muvubi. Kati bwe batutwala ku nnyanja ngenda okulaba omwana agidde mu lyato ng'enkasi kyakozesa ng'enkasi siripa niigiina. Bwe yava mu lyato nga nange ndituulamu eryato liba lintwala eri ewala nga siribuukamu nga sigwa mu mazzi mu nnyanja nga neefuula akuba bwe mmira nkuba wansi gye nali nninnya waliyo ebitoogo wansi, ebitoogo by'omu mazzi wansi. Ebyo nno ebitoogo bye bikwata omuntu okugulu ne bimwezingirira n'amira amazzi ng'ali eyo wansi. Nze Mukama yannyamba nabirinnyako ne neekasoka ne neekwata ku bino ebitoogo ebigwa ebimenyeka ne bigwa ku mazzi ne bifloatinga bwe biti ne ndyoka nvaayo. Kati kye bayita okuba nti omuntu bw'ogenda ku nnyanja ng'oli mupya bakugaana okusemberera amazzi. Kati kye kimu bw'ogenda ku kyalo ng'oli mupya abantu b'oku kyalo bamanya nti kati ono eno nnyama eri fuleeshi. Bw'ogendayo ng'ekyalo ky'otuuse bali oba olina okukola ng'enva oba olina okukola ng'olulyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli byebyo ebiri eyo naye nga bano baba tubasaasidde oba basajja batu kati bali kuki. Kanneesekere ku mama nangerekeje nze Masaka ngimanyi kati nyiga kannuma aluma naye embeera y'obwetyo bweri mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera omukutu abasubscribing nga mukola mulimu gw'amannyo nnyini ddala bagamba eno y'ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga walala wonna. Mwebale kunfuula number 1. Mwebale olw'omukono gwe mundaga. Mwebale nnyo mwebale ddala. Naye mu maaso awo ngenda kukolayo ka contribution mu nsondereko bannange njagala kukola studio. Njagala kukola ka studio mbaweereze bannange nga kye mbaweereza kikola mulamwa. Tujja batukola live tubenga ensonga eno tugitambuliza ddala bukwakko. Mbagala nnyo mbere bulungi mweraba.